Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza bannamawulire okufaayo ennyo okusoma nnyo n'okweyongerako amagezi nga boogiwaza obwongo bwabwe okusobola okwekuumira mu mulimu guno ate n'okusukkuluma kw'abo abalala abagukola. Katikkiro olwaleero asisinkanye bannamawulire abasaka amawulire ag'emmengo okubulanga emmengo kabaga akabasiibula n'okubaagaliza omwaka omujja. Katikkiro agamba bannamawulire bateekeddwa okusakanga amawulire mu butuufu bwago ne bagaweereza abantu mu butuufu bwago mu kifo ky'okwesiba ku mawulire ag'okubugumiza abantu ate agaleetawo n'ensasagge. Amawulire agakyamuukiriza tegayinza kuwanirira munnamawulire newandibadde gasikiriza abantu mu budde obwo. Amawulire ddala nga gakyamuukiriza ate nga si matuufu. Amawulire agafulumizibwa nga tewali bwegendereza nago tegasobola kuwanirira munnamawulire. Mbasaba bulijjo musoosowaze amawulire amatuufu ate amatongole. Katikkiro gaba babuulidde oba minisita w'amawulire Kabaka yamubawa n'ova ku Oweekitiibwa Kazibwe n'osanga omusajja atambula bibi eyo mu kkubo oluusi akunkumula ne ku kkubo gwe n'ogendera ku oyo. Katikkiro mu ngeri emu ye atendereza bannamawulire abatambula n'Obwakabaka ne basaasaanya amawulire amatuufu mu kiseera Kabaka we yabeerera omulwadde era abo abataatyoboolerako ddala ku Nnamulondo n'okukuuma ekitiibwa kyayo. Naddala Ssaabasajja Kabaka bwe yabeera wabweru w'eggwanga. Neebaza bannamawulire abaatwesiga ne bafulumya ebituufu bye twabategeezanga. Neebaza ne bannamawulire abaakuuma ekitiibwa kya Nnamunswa mu bbanga eryo lyonna. Ye akulira bannamawulire bano Anet Nalubwama ayogedde ku ebyo ebituukiddwako mu mwaka guno mulina omuwendo gwa bannamawulire abasaka amawulire ag'emmengo okweyongera ate n'abayaayaana okwagala okutuusa amawulire g'embuga okweyongera nabo. Osobola okubeera ng'otambula n'omuntu alina kyakugattako. Munnamawulire bw'obeera oli mu big media oli kanyika akwata ag'essaza kenda okwataganeko n'owa NTV osobola okuba nga mugenda mu maaso omubuuze ki kwataganako n'owa BBS Terefayina mubuuze watuukawo ddi era ojja kusobola okugenda mu maaso. We tutuukidde olwaleero nga tutuuse ku bitundu nga 85 ku 100 kiba kitegeeza olukiiko luno lukoze omulimu okwagazisa abantu. Naffe ssebo bwe tubeereyo tweyagala titugasaka Mmengo n'abala ne batwegomba ne bajja ne batwegattako. Ndowooza owulidde ebitongole bingi tewali kitongole kitali wano. Aba UBC bawulidde nabo weebali wano, aba NTV, aba Spark TV, aba Monitor, aba Bukedde, Bege weebali. Oweekitiibwa amawulire gagaziye emikutu mingi ndowooza n'abamawulire kyebavudde babeera abangi. Waliwo abataweereza mu radio ba TV olupapula lw'amawulire naye nga bali ku mukutu. Buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda butegekera bannamawulire akabaga akabasiibula okwongera okunyweza enkolagana yaabwe ate n'okulaba bwe balongoosa omulimu gwabwe ogw'okusaka amawulire agafa embuga.